milioni 5 zo zatuuse. Buli saza erireeyongerayo ku mutendera nga mukulu Ssejjengo bw'agiyiseemu tujja kwongera milioni 1 ya ntambula. Na zino milioni 10 tubasobya zikosa ku ntambula okukyalira amasaza gye mugenda okukyala. Naye buli mutendera tujja kwongera milioni 1. Semi final, quarter final, bonna wonna ku level kw'onooba osembedde paka ku final. Buli saza ligenda kuweebwa units z'emijoozi 50 bagiri branding nga bwe mugiraba. Kamange tukwebaza Katikkiro emijoozi egyo branding eyo si ya wano gyavudde Bunaayira nga gibrandingiddwa bwe gityo. Buli saza ligenda kufuna emipiira 5 era nga nagyo giri branded bwe gityo. Twetegereze nnyo omutindo kubanga tuyinza obutekomitinga nnyo kubanga twagijje Bulaaya bwe gityo. Bwe mugufuna nga guliko obuzibu tutegeeze nga temuyombye, tujja kujja tutereeza. Amateeka bagenda gabawa. Emisomo tufuba okulaba nga okuva ku b'amasaza ffe bennyini baminisiters abakwatibwako tujja kulaba nti kigenda maaso. Emisomo egya training and safety tugikoze, match coordination gikoleddwa, tujja kufa okulaba nga gikka wansi. Mpakuse nnyo kubanga namwe obudde mulaba bukyuka. Ebyo byonna bye njogedde neegayirira abasawo ne bannyabo bikulu tufube okulaba nga tubikuuma okusobola okufuna ekikopo ekirungi. Mukama emaliriza nga njala kweta ku speed team ye Mawokota eno teriiwo. Naye mwagwe muli basambi ba mupiira oba musituke guno gwe mutujjanga embuga nga wano bungi eteekeddwa obulungi. Twagala okubeebaza ennyo mutukoze bulungi. Njijjeeyo nga kyakulabirako mwebale nnyo mwebalire ddala basawo ne bannyabo byonna ebintu ebyo nga buli teekeddwa. Toyanza nnyo Katikkiro. Ng'atongoza emipiira gy'amasaza 2. Njagala okutegeeza okuzannya nga bano ab'e Mawokota nga baguwoomesa era ffe abaliko ttiimu ze tuwagira tuwumirwa nnyo akawoowo. Tebagamba nti batereka ssaawa 2 ekukitundu nga watuuse dda kunyenye mu kulwanyisa siriimu era n'omulamwa gw'omwaka guno tulwanyisa kubanga wakubye eggoolo akawala ne kakulimbalimba n'ogera ne wega eri abagulamula. Mulina obbawa ekitiibwa, mulina okuwaŋŋana ekikopo ky'omwaka guno, mulina okuba abagumiikiriza obutatwayirizibwa abawagizi by'obagamba nga babawaanawaana oba abateesi. Omuteesi akufuba embalira ng'alabukira okuteesa. Omupiira mulimu kugu, omulimu gwonna gutambula omulimu gwonna gutandika era nga tetuva ku biruubizannya bonna bawulira. Ekikopo ky'amasaza nga nsonga nkulu nnyo olw'okuba muzannyo ate n'okutegeera obuzito bwa Ssaabasajja Kabaka. Abantu bajja okukola buli kimu okulaba nga abantu mu Buganda ate ne mu Uganda babategeera mwe abavujjirizi n'okamalirize nga mbagamba nti wetaaga ebintu 4. Ekisooka mpisa. Mpisa. I have the honor to let you know that His Majesty the King reigns in his palace, and it has pleased him to appear on Saturday to launch the 2023 Masaza Cup tournament. Football is a sport. Football is an industry. And because it's a sport, we want to enjoy it when we go to watch the matches. And the players cannot give us an enjoyable match
unless they are disciplined. The players must attend the coaching sessions religiously. They must avoid consumption of alcohol. They must be careful about sexual encounters, especially with the threat of the spread of HIV/AIDS. For the prevention of the spread of HIV/AIDS and to banish it out of the continent by 2030, must be humble. You must be humble towards the coaches and managers. You must be humble within yourselves. You must respect each other. And you must be humble towards the fans. You must be patient under all circumstances. Don't be carried away by football is an industry. Unlike any other industry, it requires professionalism. We want efficient and effective administration of the sport. Managing the sport to plan, to serve. As we may be aware, within East and Central Africa, I think so. And we take it very, very seriously. All of them. And we shall ensure that the people in Uganda understand you and appreciate you, because we want a symbiotic relationship. And the fourth rule is discipline. Discipline for the fans. Ssaabasajja Kabaka gw'asiimye okutuula Owoomukaaga muktongoza. Ate enku tubala ku mukolo gw'okutongoza emipiira gy'amasaza Katikkiro amaze gitongoza, naye ekire ky'enkuba kirimu n'omuzira.